engero ze tugenda okuddako okusoma zengero ezituyigiriza okwerinda n'okwetegekera ebizibu ebya buli ngeri. Olugero olusooka. Abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Endagala ennungi teziggwa mu lusuku. N'abantu abalungi tebaggwa mu nsi. Kikiva kitaba kirungi omuntu okwagala okufiira ku mulungi gw'alabye oba okufiirwa ebibye byonna. Olugero olwokubiri. Ab'omugumu baba bakaaba ng'ab'omuti baseka. Omugumu bw'atakozesa magezi bamutta mangu. Olugero olwokusatu. Akabi tekabula musombi, Kajabaga yasomba Abaganda. Buli kabi kabaako ekikaleeta. Kajabaga yalagirira Jjunju Akawenda mwe yasomokera okuyingira mu buddu n'okubuwangula. Olugero olwokuna. Akajja obunaku keemanya, ejjanzi terigenda na nzige. Ejjanzi lyemanyi nga terijja mu nzige, kyeriva litagenda nazo. N'omuntu kirungi amanye abantu ab'eddaala lye basaana okuyita nabo. Olugero olwokutaano. Akalina abiri okasuka ejjinja nga kalaba. Olugero lwagererwa ku kasolo oba akanyonyi, naye n'omuntu amanyi okwerabirira tatera kugwa ku mitego gy'abalabe be. Olugero olw'omukaaga. Akateesiize tekakuba bbiri. Ensolo ezaala ebbiri omulundi ogumu esaana ebe n'amata mangi. N'omuntu okwessa ku bizibu by'atasobola asaana abe ng'alina kye yeesiga. Olugero olw'omusanvu. Akugoba yakuwa amagezi. Bw'agamba nti ab'emmanga mbaweerezza nga naawe olabuka ng'eyovaayo ng'okwata ekkubo eddala. Abantu abamu okugoba ku mirimu oba mu bifo kubaviiramu ebirungi. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda maaso subscribinge era olikinge video ate tulabagane mu kavidiyo akaddako.